Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV bannaye network yatusazeeko netutasobola kubanga tumalayo programu yaffe naye nga wano ku Red Zone TV nga we twasalawo kubanga tubaweereza buli kimu twasalawo kubanga tukikuwa nsazeewo nkomewo at least maleyo programu yaffe gye twabadde tulina okubanga tumalayo obeere ng'ogifuna bulungi nnyo nabadde nkyakusomera emisaala sente ez'omuwi w'omusolo ezikozesebwa nga basasula abakungu ba gavumenti mu ministry mu office emu yokka eya Office of the Prime Minister. Nakunnyonnyodde ne nkugamba sente ezimu bazitugambye, sente ezimu twazifunye endala tetwazifunye. Nakomye nkusomera sente ezisaasaanyizibwa ku misaala gyokka egy'abakungu mu gavumenti abali mu ministry abali mu office eya Prime Minister abakulemberwa Robina Nabbanja nenkuwa omusaala era nga guliko tayite egamba approved and costed establishment analysis for the office of the Prime Minister. Kati wano mba ngenda kuwa misaala egyabo abakolera oba bali under Prime Minister w'eggwanga Uganda abali under Robina Nabbanja nabakuwadde naye nabadde sinaba kubanga mbamalayo network bwetyo netusalako nemba nga saasobodde kubanga mmalayo information eyo omuntu atagitegedde bulungi nnyo kati ng'oggyeko ekyobusosoze mu mawanga ng'oggyeko kye bayita regional imbalancing kati ate waliwo n'ekya ssente ezonoonekera mu offices za gavumenti ez'enjawulo naye nga ssente zino si zonna nti za mugaso eri eggwanga si zonna nti za mugaso eri munnansi omuwi w'omusolo gwe nange wabula njagala nzikuleetere kyova olaba nga abamu sente zaabwe bazikweka ne tuba tusobola kubanga tuzimanya kati gwali ku Red Zone TV njagala byonna mbikuwe byonna obeere ng'obitegeera bulungi nnyo kati njagala nkusomere emisaala gino gye naadde nkusomera network bwetyo netusalako netutasobola kubanga tukumalirayo message yaffe naye nga kati njagala mbikuwe obeere ng'obinnyonnyoka bulungi nnyo Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribinga genda ku YouTube yoteekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel yaffe okwate nekkade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna byonna twabikuwadde naye nga njagadde mmaleyo ensonga eno eya Prime Office of the Prime Minister abantu abakulemberwa Robina Nabbanja sente ze bafuna abamu ezimenya amateeka abamu ezitaliyo kubanga twagudde mu lukwenti ebifo bingi ebitondebwawo mu ministry eno ba mu office eno nga tebiriyo kati njagala tutandike waliwo senior private secretary oba under secretary afune $1,485,000 mukenda buli mwezi assistant commissioner policy analysis $1,657,000 buli mwezi press secretary ono yavunanyizibwa ku nsonga z'amawulire ez'okuteekateeka press conferences afune $1,667,000 buli mwezi kati political assistant sente ze tebazitaddewo private personal assistant tebazituwadde principal legal officer tebazituwadde principal economist tebazituwadde principal research officer oba speech writer tebazituwadde naye ng'ono nakugambye yo nawandiika speeches omukulu Robina Nabbanja zaba agenda okuba nga ayogera omuntu avunanyizibwa ku kyokutegeka speech ezo noziwandiika ebigambo Prime Minister by'anaayogera omuntu ono sente ze tebazituwadde Principal Information Officer sente ze tezaalabise Principal Public Relations Officer afune $1,427,000 buli mwezi Principal Communications Officer afune $1,427,000 buli mwezi Principal Assistant Secretary afuna $1,427,000 buli mwezi bane sente zino ezimu nazikusomedde twabadde ku video yaffe eri live gyolaba esembyeyo gye tutasobodde kumalayo olwa network embeera ya network etusazeeko ne tutamalayo video yaffe kati ndi mu kubanga nkumalirayo ebyo byessaakuwadde obeere nga nabyo bifuna bulungi nnyo Red Zone TV kwoli ffe twajja kubanga tukuweereza ensonga nga bwe tuteekeddwa okubanga tuzikuwa Principal Personal Secretary afune $1,427,000 Senior Protocol Officer afune $9,313,000 Senior Communications Officer afune $9,313,000 Senior Communications Officer afune $9,313,000 Senior Public Relations Officer afune $9,313,000 Senior Assistant Secretary Admin afune $9,313,000 Senior Economist Parliamentary Affairs sente ze tebazituwadde Senior Personal Secretary afune $9,313,000 Economist Parliamentary Affairs tebazituwadde
Information officer television producer afuna emitwalo 87 mu kakaaga. Information officer radio producer afuna emitwalo 87 mu kakaaga. Stenographer secretary afuna emitwalo 46 mu 12. Assistant records officer afuna sente ze tebazituwadde. Radio technician emitwalo 46 mu 12. TV cameraman emitwalo 46 mu 12. Photographer emitwalo 46 mu 12. TV technician emitwalo 46 mu 12. Abantu bano benkuwa. Anyway, officer attendant emitwalo 22 mu 10. Driver afuna emitwalo 22 mu 10. Toto oba sabu toto ku sente abakungu bano ze bafuna ez'omwe w'omusolo ezikozesebwa osasula emisaala gino mu office of the prime minister. Toto wano waliwo millioni 2.72 millioni 2.72 mu emitwalo 17 mu kakaaga mu lukaaga. Naye nga sente zino eyo department yemu kati no nenkutwala eyo gye bayise sabu toto sente zonna ngenda zikuwa. Office of the second deputy prime minister kati nayo giwulire erimu abakozi 8 abayamba ku second deputy prime minister bawulire. Principal assistant secretary afune millioni 1.24. Principal personal secretary afune millioni 1.24 mukasanvu. Check afune millioni 1.24 mukasanvu. Sorry ako kayisemo nansonyiwa. Afune tubadde kwani tubadde ku principal personal secretary millioni 1.24 senior assistant secretary emitwalo 9.3 stenographer secretary emitwalo 4.12 political assistant ezete bazitaddeyo. Office attendant millioni 2.2 driver emitwalo 2.2 toto sub toto ya wano millioni 3.9 abo be bakozi 8 abayamba ku office of the second deputy prime minister. Offunye office of the chief whip era mu office of the prime minister. Office of the chief whip principal assistant secretary millioni 1.27. Senior assistant secretary emitwalo 9.3. Senior personal secretary emitwalo 9.3. Senior economist millioni 1.46. Senior legal officer millioni 1.46. Political assistant tebagituwadde. Economist emitwalo 87 legal officer emitwalo 87 office attendant emitwalo 22 driver emitwalo 22 naye nkugamba tisente zino zenkusomera zikyasobola okubanga zakyuka either nga zakka obanga zalinnya osobola okunoonya ku nsonga eziri current naye nga kino kyenkuwa kyekyo kyenasobodde okufuna. Toto wano tubawo ne millioni 10.2 n'emitwalo 2.10. Netugenda office of the minister for general duties. Jukira bano bonna bali mu office of the prime minister bendi mukuwa. Office of the minister for general duties njagala nabo bawulire abakozi bali 5 era ze zino sente zaabwe. Senior assistant secretary emitwalo 9.3. Political assistant tebazituwadde. Senior personal secretary emitwalo 9.3. Office attendant tebazituwadde. Office attendant afuna emitwalo 22 mu 10 ne driver bwatyo emitwalo 22 mu 10. Wano ne wabawo millioni 27 mu emitwalo 7.3 buli mwezi. Office of the deputy head of public service under the office of the prime minister baliemu abakozi 4. Deputy head of public service afune millioni 4 n'emitwalo 9.9. Principal personal secretary afune millioni 1.27. Office attendant afune emitwalo 22 ne driver nafune emitwalo 22 ne wabaawo toto oba sabu toto ya millioni 69 n'emitwalo 49. Then wano ne tufuna total for executive office eyo gye tusoose waggulu ze millioni 5.11 n'emitwalo 13.7. Kati ne tugenda mu department endala gye bayita finance and administration eno nayo erina abakozi 19 era abakozi bano babawa sente millioni 2.4 mu emitwalo 3.6 naye njagala nzikutemere bazigabana batya. Permanent secretary afune millioni 3
n'emitwalo 7,680. Under Secretary Finance and Administration afune million 1,859. Principal Assistant Secretary Administration afune million 2,407. Senior Assistant Secretary afune 9,313. Assistant Secretary afune 7,213. Personal Secretary afune 7,213. Senior Principal Stores Assistant afune 9,716. Senior Assistant Records Officer oba Records Officer afune 7,213. Assistant Records Officer afune 4,212. Senior Office Supervisor afune 4,212. Principal Stores Assistant 5,208. Stenographer Secretary afune 4,612. Senior Stores Assistant 4,206. Records Assistant 3,413. Telephone Operator 3,413. Receptionist 3,413. Office Attendant 2,210. Driver 2,210 ne askari oba watchman 2,200. Ezo nezikola subtotal ya million 2,403,600. Kane kutwala mu department endala eya Human Resource Management erimu abakozi 4. Assistant Commissioner 1,657. Principal Human Resource Officer 1,227. Senior Human Resource Officer 9,313. Human Resource Officer 7,213. Wano wabawo toto ya million 5,700. Subtotal nekutwala mu department endala Finance and Accounts. Assistant Commissioner Finance and Accounts 1,700,000. Principal Accountant 1,315. Senior Accountant 1,406. Accountant 9,716. Senior Accountant or Assistant 5,208. Accounts Assistant 3,413. Nenkutwala mu department emanyidwa nga Procurement Unit erina abakozi 4. Assistant Commissioner Procurement 1,700,000. Principal Procurement Officer 1,315. Senior Procurement Officer 1,406. Procurement Officer 1,976. Department endala gye bayita Internal Audit Unit ulira. Assistant Commissioner Internal Audit 1,700,000. Senior Internal Auditor 1,406. Ne Internal Auditor 976. Awo ne tuvaawo nenkutwala mu department endala Policy and Planning. Bino byonna zino zonna departments ziri mu Office of the Prime Minister ekulemberwa Robina Nabbanja. Mweno department ya Policy and Planning eyina abakozi 7. Era sente njagala nzikugabanyize engeri gye bazifunamu. Assistant Commissioner Planning, Budgeting, Management, Monitoring and Evaluations afune 1,700,000. Principal Economist Planning, Budgeting, Monitoring and Evaluations afune 1,227. Senior Economist oba Planning and Budgeting afune 1,406. Senior Economist oba Internal Monitoring and Evaluations afune 1,406. Senior Policy Analyst Executive Office 1,406. Economist Planning and Budgeting 976. Policy Analyst oba Executive Office 976. Aho nawo ne tuvaawo nekutwala mu department emanyidwa nga Information and Communications Technology ICT under the Office of the Prime Minister. Principal Information Scientist Website and Resource Center 1,315. Information Scientist 976. Information Technologist 976 ne Librarian 976. Nekutwala mu department endala gye bayita Directorate of Strategic Coordination and Implementation. Bino biri mu Office of the Prime Minister. Mulimu abakozi 4. Office of the Director ulira amini mulimu abakozi 6 naye ulira. Director 2,369. Personal Secretary 7,213. Stenographer Secretary 4,216. Office Attendant 2,210. Driver 2,210. Aho nawo ne tuvaawo tugenda mu Department of Strategic Coordination
Social Services and Rural Development Office of the Prime Minister. Ulira abakozi bali 11. Asooka ye Commissioner Strategic Coordination Social Service $1,859,900. Assistant Commissioner $1,165,700. Principal Policy Analyst $1,127,700. Principal Economist $1,134,315. Senior Policy Analyst $9,313. Senior Economist $1,134,315. Senior Policy Analyst $9,313. Senior Economist $1,446,000. Policy Analyst $7,213. Economist $8,976,000. Personal Secretary $7,213. Office Attendant $2,200 ne Driver $2,200. Kati nayo netugivaako. Department of Strategic Coordination, Economic Infrastructure and Competitiveness. Mulimu abakozi 11 eno department. Asooka Commissioner Strategic Coordination, Economic Infrastructure and Competitiveness $1,859,900. Assistant Commissioner $1,865,700. Principal Policy Analyst $1,827,700. Principal Economist $1,833,500. Senior Policy Analyst $9,313. Senior Economist $1,846,000. Policy Analyst $7,213. Economist $8,876,000. Personal Secretary $7,213. Personal Secretary oyo gwe maze. Office Attendant $2,210 ne Driver $2,210. Abo nabo bali mu Office of the Prime Minister. Kati njagala nabo mbenga atemba kuwa kubanga nze nakugambye bino byonna oyina obimanya. Njagala kati kwongereyo awo nawo ne tuvaawo ne tugenda mu Department of Strategic Coordination, Governance, Justice and Security. Eyo badde ogimanyi. Eyo no naye erimu abakozi 11 nabo bawulire. Commissioner Strategic Coordination, Government, Justice and Security $1,859,900. Assistant Commissioner $1,865,700. Principal Economist $1,833,500. Principal Policy Analyst $1,822,700. Senior Economist $9,313. Senior Policy Analyst $9,313. Policy Analyst $7,213. Economist $8,976,000. Personal Secretary $7,213. Office Attendant $2,210 ne Driver $2,210. Kali nabo katugende ku department endala. Directorate of Monitoring and Evaluations. Monitoring, Evaluations and Inspections. Office of the Director, Monitoring, Evaluations and Inspections. Mulimu abantu 5. Director $1,236,900. Personal Secretary $1,723,13. Stenographer $4,612. Office Attendant ne Driver bafuna $2,210. Department of Monitoring and Evaluations, Local Government. Ulira abakozi 12. Commissioner Monitoring and Evaluations $1,859,900. Assistant Commissioner $1,859,700. Principal Economist Monitoring and Evaluations, Local Governments $1,822,313. Principal System Analyst $1,877,10. Senior Systems Analyst $1,822,412. Senior Economist $1,416,000. Systems Analyst $1,914,4. Economist $1,876,000. Personal Secretary $7,213. Pool Stenographer $1,416,000. Driver ne Office Attendant bafuna $2,210. Ne tugenda mu Department of Monitoring and Evaluations, Government Ministries bali 7. Commissioner Monitoring and Evaluations $1,859,900. Assistant Commissioner $1,860,500. Principal Economist $1,822,213. Senior Economist $1,000,000. Personal Secretary $7,213. Driver and Office Attendant $2,210. Department of Monitoring and Evaluations Agencies, NGOs and other public institutions bali 7. Commissioner Agencies and other PIs
milioni emitwalo 459, assistant commissioner milioni emitwalo 65 mu kasanvu, principal economist milioni emitwalo 22 senior economist milioni personal secretary emitwalo 723, driver ne office attendant emitwalo 22 mu 10. Kati waliwo Department of Refugees Management, bano nabo bali mu 17, nabo batambula bwe bati. Commissioner Refugee Management milioni emitwalo 459, assistant commissioner milioni 1,65, principal settlement commandant milioni emitwalo 247, principal settlement officer milioni emitwalo 247, senior settlement officer emitwalo 913, senior settlement commandant regional emitwalo 913, settlement officer emitwalo 713, settlement commandant emitwalo 713, personal secretary emitwalo 713, assistant settlement commandant emitwalo 412, assistant settlement officer emitwalo 412, stenographer secretary emitwalo 412, office typist ono atypinga butypinzi emitwalo 343, driver emitwalo 22 ne office attendant 22. Kati wulira Department of Disaster Preparedness and Management, Office of the Prime Minister jetulimu. Commissioner Disaster Preparedness and Management milioni 1,859, Assistant Commissioner milioni 1,65 mu kasanvu. Nakugambye nno sente zino net salary. Bana abantu baba bafuna sente nyingi nnyo naye nga jetuliko kibayita net salary. Sente ng'ebintu ebirala byonna babijjeeko mu office ya Prime Minister. Gambye commissioner mweno Department of Disaster Preparedness and Management, commissioner afune milioni 1,859, assistant we afune milioni 1,65, assistant commissioner disaster management afune milioni 1,65, principal disaster preparedness officer milioni 1,27, principal disaster management officer milioni 1,27, senior disaster preparedness officer 1,913, senior disaster management officer 1,913, disaster preparedness officer emitwalo 723, disaster management officer emitwalo 723, personal secretary emitwalo 723, stenographer emitwalo 467, driver ne officer attendant bafuna emitwalo 22 mu 10. Department of Pacification and Development, Office of the Under Secretary Pacification, ulira under bali bameka bano bali mukaaga. Asoka under secretary emitwalo milioni 1,859, principal systems analyst milioni 1,345, senior systems analyst milioni 1, personal secretary emitwalo 723, office attendant emitwalo 22 ne driver emitwalo 22. Kati Karamoja region abavunanyizibwa ku nsonga ze Karamoja mu office of the Prime Minister bali 11. Assistant Commissioner Karamoja program milioni 1,65, Principal Assistant Secretary milioni 1,247, Principal Development Officer Karamoja milioni 1,247, Senior Assistant Secretary 1,913, Senior Economist and Monitoring and Evaluations Karamoja milioni 1, Senior Personal Secretary 1,913, Economist Data Analyst emitwalo 87 mu kakaaga, political assistant sente zete ziriwo, office attendant minister and region milioni emitwalo 22 mu 10 ne driver bwatyo emitwalo 22 mu 10. Kati waliyo ate department gye bakwasa Luweero Triangle. Eno department erinamu abantu 10. Asoka ya assistant commissioner Luweero program afune milioni 1,65, principal assistant secretary milioni 1,247, principal development officer Luweero program milioni 1,247, senior assistant secretary 1,913, senior economist Luweero program milioni 1, economist oba data analyst emitwalo 87 mu kakaaga, political assistant sente zete ziriwo, pool stenographer emitwalo 42 mu kakaaga, kakati office attendant ne driver bafuna emitwalo 22 mu 10. Northern Uganda department
Assistant Commissioner Northern Uganda emiliyoni 1,657, Principal Assistant Secretary emiliyoni 1,247, Principal Development Officer emiliyoni 1,247, Senior Assistant Secretary emitwalo 913, Senior Economist Northern Uganda afuna emiliyoni 1, Data Analyst afuna emitwalo 876, Pool Stenographer emitwalo 42, Office Attendant ne Driver emitwalo 22,100. Netugenda department endala. Waliwo wano kyebayita Prime Minister's Delivery Unit PMDU. Head of Delivery Unit afune miliyoni 7 n'emitwalo 9 monthly. Deputy Head of the Delivery Unit afune miliyoni 6 n'ekitundu monthly. Team Leader Infrastructure Energy Mineral Oil and Gas afune emitwalo miliyoni 5 n'emitwalo 7. Team Leader Income and Jobs afune miliyoni 5 n'emitwalo 7. Team Leader Health and Education afune miliyoni 5 n'emitwalo 7. Team Leader Public Sector Management miliyoni 5 n'emitwalo 7. Team Leader Research and Data Analysis miliyoni 5 n'emitwalo 7. Principal Officer Expert Data miliyoni 4 n'emitwalo 8. Principal Officer Expert Data omulala miliyoni 4 n'emitwalo 8 era n'omulala era miliyoni 4 n'emitwalo 8. Bano bali bameka 2 3 4 bafune miliyoni 4 n'emitwalo 8 ne Principal Officer Expert Education era naye sente zezimu. Principal Officer Expert House holds income, Expert Jobs, Expert Infrastructure, Expert Energy and Mineral, Expert PSMG GIS, Expert PSMG Agencies and PS. Bano bonna bafune miliyoni 4 n'emitwalo 8 bonna nga benkusomedde waggulu. Kati Office of the Prime Minister yonna erina abakozi 309 basaazanyizibwako ssente buli mwaka obuwumbi 4 n'obukadde 423 mu emitwalo 98 ze ssente ezisaasanyizibwa ku Office of the Prime Minister era kye bayita approved and costed establishment analysis for the Office of the Prime Minister. Nkikuwadde bulungi nnyo. Twabadde tulina okuwa ensonga eno naye netiwaka netusalako programu yaffe nga tennaggwayo ne ngamba nina okukomawo nenjiwa abantu bano ne baddamu ne bagiwulira bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli Sebambude Patrick nze nkuweereza eddakiika ziri mmeka? Eddakiika zimala. So atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel yaffe eyo okwate ku kide ekyo kya notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna ojja kubeera omu kwabo banasooka okumanya singa Red Zone TV enaabe erina ensonga yonna gyetaddeyo. Kati nno akobwe katwe katambudde bane tukyalabisa gogugwo gwakusharinga kyolina okukola kiri ekintu kimu. Genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV subscribinge ku channel yo kwate ne ku kide obeere nga tomissinga nsonga yonna. Bw'oba osobola okusharingira omulala musharingire omugambe wane ensonga weziggwera. Buli kimu kijja kuba kikutuukako bubaaya saana nnyo. Sebambulidde Patrick nga nze ndiwo bwe nti bwe ndabise.